Bulwetuuka lwa Sunday ssaawa 6:30 program okufumba eba etuuse. Nange Rachael Namusoke okutuusaako ebintu ebyenjawulo. Sunday wedde twali mu kufumba ttooke wali yetegereza wali Yiga. Olunaku lwa leero ndibulenga bbiira ew'omwami agenda otubuulira amannya nakiki agenda otukolera. Buli lwe tugenda okufumba tuleeta ekyenjawulo. Program okufumba olunaku lwa leero ereese ekintu ekyenjawulo kyenjagala oyige osome nga nawe woba otudde waka okusobola okukyekolera obulungi. Fruit jam gwe tugenda okukolako leero weebuuza bamufumba oba tebamufumba. Njagala osigale ku Bukedde TV1 tugenda kulaga emitendera gyonna weebuuza muli afumbibwa oba tafumbibwa. Sebo tusanisa okukulaba tubuulira amannya go. Amanya Sekasamba Abdulkarim okuva wano ku Labamba Community Services esange webulenga bbira. Nena mungona tulinawo wetusangibwa kakuba nti ebisinga tubikolera wano wetuli olwaleero. Olwaleero tugenda kukola fruit jam nga Rachael Namusoke babagambye. Fruit jam kyekiki gwali yatulaba. Fruit jam tumuteeka ku migaati, tumuteeka ku byokulya. Ali healthy kyekisookera ddala mu mubiri gyaffe. Tuteekamu ebintu ebyaffe ebya wano. Tukozesa fruits okukola fruit jam. Gwe wenna ali eyo osobola omwekolera ewaka ate nga weetaaga bintu by'okozesa okufumba okusiika biki ebyo. Nabyo tugenda kubiraba nti tolya buli nanansi tolya buli oba tevaamu buvi juice ate evaamu ekintu ekirala ky'osobola okulya. Ennyaanya nayo tugenda kugiraba nti nayo yennyini tekola ki tevaamu towaata buwaasi kusiika ate eyina ebintu ebirala byekola ki byevaamu. Ebintu byonna byonna bye tugenda okukozesa bisobola okuvaamu product eziwera 5 n'ozeegiramu n'ozeekozeseza. Tulina olwaleero tugenda kukola fruit jam okuva mu bibala nga tomato, ennyaanya, tulina pineapple, nanasi nayo tugenda kugiraba evaamu tetukamula nkamule nate tugenda kugiraba nga tusobola ogifumba nevaamu ekyokulya. Ogenda kugifumba eve mu kyakulya oba kyakunywa kwa wali eminanasi jongeraba nga bagifumba ogenda gifumba oti? Tugenda kugifumba tujjemu ekyokulya. Ebyokunywa nabyo tusobola okubijjamu naye ku luno omulamwa gwaffe guli ku kyakulya okusingira ddala. Tulina watermelon naye yennyini tugenda kuba tevaamu buvi juice evaamu ekyokulya kyogenda okuteeka ku mugaati. Byonna byonna tulina okusooka okubirongoosa. Emiyembe gino waliwo emiyembe emirungi kati nga gino bwe tugiira gino giba mirungi nnyo ku kino naye waliwo giri egirimu wuzi nga nnyingi ate gyo tegiba mirungi nnyo okukozesa. Kyogamba bw'oba okola fruit jam olina kukozesa ekyo kika kya miyembe gyokka. Waliwo ebika by'emiyembe ebirala ebiriyo naye gulina okuba nga gugonda munda nga si gya wuzi nnyo. Wuzi ezo tezijja kuwa bulungi juice waffe nga bw'ojja omwetaaga okumugyamu. Kiba kijja kwetaagisa emiyembe egiwera kubanga supu abeeramu mutono. So kati wano okozesa omuyembe gumu ate wali ojja kukozesa emiyembe nga 4 5. Kati wano tugenda kumikisingamu n'ennyaanya then kati wano tuzeetaaga nazo okubanga nga nnyonjo era ojuuza bulungi neevaako eddagala lye baagiteekako nga bagirima eddagala eyo ne livaako erisinga. Kino tukikola oba tugenda kukulaga nti buli kibala osobola okukijjamu oba okukikola mu fruit jam. Kati ennyaanya osobola ozikola mu fruit jam yekka. Osobola okukola mu pineapple era n'okola mu fruit jam yekka. Mu muyembe era n'okola mu fruit jam yekka. So ebibala tetulya buli tetujjamu bujja juice wabula tubifumba ate ne tubikozesa okubijjamu n'ebintu ebirala. Mu butuufu gwe wenna ali eyo tewandisaanyidde kusubwa mutendera guno gwe tugendako ogw'okuyigiriza okukola fruit jam.
tetukoma mu byakulya byokka n'ogamba nti kanfumbire abantu emmere balye wabula na biki ebigasa omubiri gwaffe na biki bye tulina okuyiga bye tuyinza okuggyamu ssente. Omwami Karim yatugambye agenda tuyigiza fruit jam. Njagala oyige ky'olina okukola okuyiga sinakindi n'okufunamu ssente. Bukedde TV tuli okusomesa buli kimu. Tetubeera ku mmere yokka mu program Okufumba wabula n'ebyenjawulo ebirala bingi bijja. Eno niimu erina emigaso mingi nnyo. Erina emigaso mingi nnyo tugikozesa mu bino ne mu juice ojja kwesanga nga enniimu ojja gikozesa. Naye omugaso gwayo omukulu kubeera kukuuma ekyo kyonna ky'oba ogitaddemu okusobola okuwangaala. Nze mbadde manyi waliwo chemicals zemuyinza okuteekamu okukuuma fruit jam ono nga akyaliwo okumala ebbanga. Chemicals tuzikozesa era abantu bangi bakozesa chemicals naye ate si nnungi mu mibiri gyaffe. So tukozesa preservative eri nakyo kubanga ebintu byetwagala oba kyetukola kiri nakyo. Tetwagala kirungo kyonna kya chemical ate genda tuleetera bulabe. Bw'obanga oli waka ndowooza otegedde nti neem preservative esookerwako. Neem erina mugaso ki omulala okuggyako okukuuma ebintu byaffe obutayonooneka mangu? Enniimu n'abakyala oba si n'abakyala bokka, in fact erongoosa olususu kyekisooka. Erimu acids ezo ezisala amasavu kyakubiri bw'ogikamula n'oginywa yokka esala ne weight. So ebintu bingi emigaso mingi egiri mu nniimu eyo. Bwe tumala okwoza byonna kati tugenda kusalaasala kimu ku kimu tukiteeketeeke oluvannyuma bwe tubigyeko ekikuta olwo ate tutandike process yaffe endala ey'okufumba. Nga bweti bweri tetugenda kugiwaatirawo wabula akakuta kano tusooka kuggyako akakuta tusooka kugifumba. Bwe tunaagifumba yokayoka egenda kuvaako akakuta kano okozese ennyaanya eky'omunda kyokka nga kiwedde. Gyo tetugenda kusalaasala nti tusaleesale wabula egenda kuwanguyira okuggyako akakuta ng'ogifumbye. Twagalamu juice ono. Juice gwe tugenda ate oluvannyuma ennyo okulaba omugaso gwe nti atukumira ekyo fruit jam waffe. Then tuzaako miyembe. Nagwo kantu kaffe kayonjo osobola okukalaba nti temulimu bukyafu. Kitegeeza omuntu bw'abeera ewaka n'agamba nti kati oba abaana bagenda mu mande ku ssomero asobola okukola ebintu bino oba process eno yonna mwe tugenda okukolera mu lunaku lumu ne bifuuka fruit jam oba byetaagamu ennaku bbiri mu maaso okufuuka fruit jam oba okufuuka eyo product gye tuba twagala. Kikuyitaagisa essaawa emu yokka ekinene ennyo okubanga omaze ofumbye biwedde. So kati wano tuddayo tetwerabira nnyaanya zaffe nti tuli mu kufumba nnyaanya. Tetugyetaaga nnyo kukola ki? Tugyetaaga egonde akakuta kano kasobole okuba nga kakola ki? Nga katuwanguyira okuvaako. Ngenda kukola fruit jam. Sisobola kuleka kaako kakuta nenkola fruit jam engeri gye njibugumizzaako n'amazzi gaffe gano. Tokalekaako tekibeera kirungi.
kijja kuwa obuzibu okujja mu supu oli munda kuba kana akakuta so bw'ogijjako nga bwe tukoze omuyembe ate era kikwanguyira okujja mu kasupu kali. Yes. Kati tugijja mugana amazzi nesobola okuwola. Bw'amaze emyaka n'emyaka ng'okola bino ebintu kyogamba naawe kyatya okujja. Omuliro gwo tegumanyi nti oba oluddewo. Watermelon zino bazirima mu bitundu ebyenjawulo naye era kisinziira ttaka. Si buli ttaka nti liddako watermelon eno nebeera nnungi. Naye nga naffe engeri kati gye tukozesa ennyo engeri gye tubira ennyo n'abayizi baffe wano gye babira ennyo bino tuzeerimira n'okuzeerimira. Tumaliriza watermelon tuzaako nanasi yaffe juga twagirongoosezza bulungi nnyo. Lwakuba nti abakyala mutera nnyo okubeera abalungi mu kusalaasala ennaanansi eno. Nyambiraako ddala okisaleesale. Katugende mu kuwummulamu n'oluvannyuma tukomewo tugende mu maaso ne puroguramu yaffe naye nkujjukiza njagala obeeko kyoyiga mu puroguramu eno esomesa eyigiriza. Bw'oba oli waka toginyooma gw'atalina mulimu tokuba katayimbwa tobba abakyala naddala eno puroguramu esinga kuyamba mmwe anti okufumba tukyagenda mu maaso kankole ku ssente n'oluvannyuma nkomewo.